nga zikunukiriza okwera ssaawa 2 ez'okumakya omubiri gw'abadde omubaka wa Adjumani West Gen.Moses Ali gutuusiddwa ku Palamenti nga gwerekeddwako bannamagye ab'amaddala agawaggulu era nga be bagusitudde. Gwaniriziddwa Sipiika wa Palamenti Jacob Oboth, omumyuka we Thomas Tayebwa, baminisita wamu n'ababaka ba Palamenti. Ku ssaawa 3 Pulezidenti Museveni atuuse ku Palamenti okukungubagira Gen.Moses Ali era yaniriziddwa omumyuka we Retired Major Jessica Lupo, Sipiika Oboth n'abalala. Agenze butereevu mu kifo we baganzikidde ebimuli ku mugenzi n'awandiika mu kitabo obubaka bw'obukungubaga. Oluvannyuma yeevumbye akafubo n'abafamire y'omugenzi n'oluvannyuma n'agenda mu luggya lwa Palamenti awateekeddwa weema n'ayogerako eri ababaka ba Palamenti n'abakungubaza abalala. Pulezidenti atendereza Gen.Moses Ali mu bibu bisatu ng'ekisooka amwogeddeko ng'omusajja atakabanidde ennyo emirembe era agirwaniridde mu mbeera yonna. I came here to tell you what to give witness to the positive attributes I saw with Gen.Moses Ali. Number 1, freedom fighter. Number 2, peacemaker. Number 3, development person. That's what I saw. Agamba Moses Ali yatebuka mangu obubi bwa Idi Amin Dada n'atandikirawo okumuwakanya nga ne UPC bwe yadda mu buyinza n'etandika okuyiganya abantu mu West Nile. Moses Ali yasitukira mu nasaawa ekibiina eky'obuyekera ki Uganda National Rescue Front okwetaasa. Loving freedom, which I've already talked about, opposed Amin in their own quiet ways, resisted UPC when UPC came in because of their mistakes. So that is one characteristic, freedom fighter. Mu kiwe ekyokubiri Pulezidenti asiimye Moses Ali ng'omusajja abadde ow'emirembe era omutabaganya ng'era abadde yeerekereza ebirungi ku lw'emirembe. So that is the second characteristic of Moses. Dialogue rather than confrontation where possible. Agambye nti olw'okubeera omusajja omutabaganya y'ensonga lwaki bwe yafudde ab'ekibuli ne Old Kampala bonna bamukungubagidde ng'owaabwe. I hear that even in the Muslim group, that's why his body had to be taken to Old Kampala, Chibuli, and Naguru. That's what, I didn't know which faction he belonged to among the Muslims, but apparently he belonged to no faction. He was neutral. Pulezidenti era ayogedde bwe yasinkanamu Gen.Moses Ali n'enkolagana yaabwe bwe yatandika. So I agreed with Moses Ali that the UNLF people who are already part of this group which was in Kampala pulled out slowly, and he pulled out slowly. They didn't fight us when we were entering Kampala. That's how our cooperation now started. Amutendereza olw'okutakabanira enkulaakulana y'ekitundu ekya West Nile gyasibuka ng'era bingi gavumenti ebikoze ng'okuzimba enguudo olw'okulafuubana kwe. He was really a lover of West Nile and many of his pressures on us have already brought results. The roads are now tarmac all the way up to Oraba. We are now even tarmacking the one of Adjumani, Moyo. Yes, the infrastructure is now there. And we are going to expand it. Wabula Pulezidenti asinzidde wano n'asaba abakulembeze mu West Nile okulwana okusitula enfuna y'amaka. But remember what I've been telling you in the campaign. People don't sleep on the roads. They sleep in their houses. So the issue of the household incomes for West Nile is something you should agree on.
agamba nti wabaddewo okusereba mu byenfuna by'ekitondo oluvannyuma lw'ekirime ky'ataaba okugwa akatale bw'atyo n'asaba abakulembeze okutuula ne gavumenti basalewo ekiyinza okukolebwa okubbulula ennyingiza y'amaka. Ever since the tobacco got problems, we need new enterprises, and I have given guidance on all this time on those issues. Pulezidenti asiibudde Palamenti n'egenda maaso n'emikolo egy'okungubagira Gen.Moses Ali. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ku ssaawa 4 olutalo lwa Palamenti olwenjala lutandise okusima emirimu gya Gen.Moses Ali abadde omubaka wa Adjumani West era eyaliko omumyuka owookubiri wa Ssaabaminisita nga lukubiriziddwa sipiika Jacob Both ngo naye amwogeddeko birungi byereere. Today, Uganda has lost one of its great libraries, a repository of history, wisdom, and public service. Through his voice, though his voice is now silent, his example of perseverance, selflessness, service, and unwavering commitment to duty will continue to inspire generations of Ugandans to come. Ssaabaminisita Robina Nabbanja yaleese ekiteeso ekisiima emirimu gya Gen.Moses Ali era atenderezza omukululo gw'alese mu buweereza bwe eri gavumenti. This is a lasting legacy for the Nubian community and also for Uganda's history. He will not be forgotten. Moses Ali was a freedom fighter. Nabbanja ayogedde ku mbeera y'obulwadde bwa Gen.Moses Ali n'ategeeza nti ono amaze emyaka 6 nga bumubala embiriizi era buli luvannyuma lwa myezi 3 abadde agenda e Bugirimaani n'ajjanjabibwa bw'ati n'asiima Pulezidenti Museveni olw'okujjanjaba musajja we. I take this opportunity to thank His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, for recognizing the abilities of Right Honorable Retired General Moses Ali and retaining him in service for all these years. Ategeeza nti wakati mu bulwadde Moses Ali abadde mukozi nnyo era ng'akwata obudde ate nga tayagalira ddala okumusaasira mu mbeera gy'alimu. Now therefore be it resolved that Parliament of Uganda, one, collectively conveys its deepest condolences to the bereaved family, the people of West Nile sub-region, and the people of Uganda for the loss of a distinguished and gallant citizen of this country. Akulira oludda olwabula gavumenti Joel Ssennyonyi yasemba ekiteeso ekisiima emirimu gya Moses Ali era ng'ono amusiimye olw'ettoffaali ly'agasse ku ggwanga n'asoomooza abakulembeze bonna obutakozesa bubi woofiisi ezaabaweebwa. His friends and colleagues and all Ugandans who mourn his passing, may they find comfort. May this occasion renew our. Omumyuka wa Pulezidenti Retired Major Jessica Alupo ayogedde ku mugenzi ng'abadde ayagala ebyemizannyo n'ebyenjigiriza n'ategeeza nti abadde alwanira nnyo okulaba ng'abaana ab'obuwala abayisiraamu basigala mu masomero. He used to talk about how Muslim young girls are always disadvantaged, but he was a voice in raising the young girls who are Muslims to go to school and complete school. James Mugira omu ku bakabaka abakiikirira amagye ategeeza nti bannamagye tebagenda kwerabira buweereza bwe naddala mu kutebenkeza emirembe mu West Nile n'obukiikakkono bw'eggwanga okutwaliza awamu. You have fought your battles, served your nation, and left a legacy that will not be forgotten. May the Almighty grant you eternal peace. So I think he really teaches us discipline and punctuality. I really want to thank you for his contribution to Uganda. Ye Imaamu wa Palamenti Ismail Lubega Kaka omubaka wa Kakuuto County asuubiza okuzimbira abantu mu disitulikiti ya Adjumani Nayikondo mu kujjukira omugenzi Moses Ali. Jaria is when you make something, you give out charity in the name of someone who has passed on. Me, in my capacity as the parliamentary imam of the Trail of Parliament, I will construct a borehole in Adjumani. Bakira ababaka ne baminisita okuva mu West Nile buli akwata akazindaalo amusiima bubwe naye ng'okusinga bamwebaza okukomyawo emirembe mu kitundu ekyo n'okuzza abantu baayo abaali bawaŋŋanguse mu biseera bya gavumenti y'Obotetu. This is the theme under which I mourn General Moses Ali. Stock taking and recalibration
of the struggle General Moses Ali stood for and lived for. He's a pillar of West Nile. He was the one who represented the people from West Nile when they were in the Sudan in exile. Late Moses Ali was our icon and with a big heart. Moses Ali facilitated the establishment of Islamic University in Uganda. Fred Kajubi yakusakidde gweno ku Bukedde TV.